Tubanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abalabi ba Great Media UG wonna gy'owangaalira tukugamba weebale nnyo weebalire ddala. Ne leero tuzze tuliko mu kyalo eno wansi bawayita Nsengwe kiri mu Buwekula South. Olwaleero ekituleese ensonga yabaddewo ggulo ne tujanguyira ya happenings just mu Parliament. Omukyala gwe ntudde naye wano gw'olaba ye mukyala Kisembo Godfrey. Abamu ku baawambibwa kubagambibwa nti baawambibwa. Minister wa Defense omukulu David Muhozi bwe yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti abantu bano tebakolaganye na poliisi kugiwa bukakafu bumala kufuna information entuufu ku ngeri gye bawamba abantu baabwe. Tuzze olwaleero ensonga etuleese leero si ya kubalaatiramu. Nsaba ogiwulirize bulungi si kabe kasinge ojja wunziko otegedde ebigenda maaso mu ggwanga ly'owangaaliramu n'ebiri ku bannayuganda be tubeera nabo be tuseka nabo. Amannya omanjuzinga bulijjo Edizike Edward ndi eno Buwekula South. Wano emabega w'olaba ge maka wennyini ewaka we tutudde. Kyenkute mu ngalo gye bayita reference Kyenda Police Station SD nga 22 ogwa SD 22 ndoze eyo ye gundi kwe guli omusango nga 2 ogwokubiri 221 kitegeeza gye emyaka egigenda mu 2 egijjudde mu mwezi ogwokumeka mwaka ogujja ennaku z'omwezi nga 2 ogwokubiri emyaka 2 egijjudde giba giwera nga disappearance of Kisembo Godfrey. Akagambo kwe kali ndowooza ali ku kamera asobola okuzuumingira n'asobola okukakula kano just tukakwatiddeko olw'ensonga yakakuumirako kalime mu bulako. Bwe nawulidde emboozi bwe nawulidde omukulu David Muhozi ng'agamba nti abantu tebakolaganye ne poliisi bwe zijja ne reportinga ku poliisi ensonga eba tekyali yange. Poliisi eyina abambega, poliisi eyina ba CID, eyina buli kintu ekyetaagisa bwe baba beetaaga okumanya. Wano wetutudde omukyala agenda tuyitiramu atubuulire kubanga mu njogera yaabwe baatusiza otulowoozesa nti mwami Kisembo alayika yagenda Saudi Arabia oba USA oba Canada yaddukamu asylum era bagamba nti bano abantu baatoloka butolosi kufunirako butuuze gye baalaga bigambo byabadde byabadde mu Parliament. So lwaki tuli wano olwaleero tugenda kunyumyamu n'omukyalo ono nga ye omukyala amaze ebbanga nga abuliddwako bbaawe kati emyaka 2 entambuza gy'atambuzaamu obulamu wabula tunatuukayo eyo atubuulire process y'okumuwamba ategeera atya nti baawambiddwa. Alina byanyumirizaako wano bimu ne mbirowoozaako ne ŋŋamba ndowooza eggwanga liraka lyakuwa bukooyi bantu naate bw'okyogera bw'oti omuntu alowooza toyagala nsi yo batugamba okubeera patriotic. Saba obuuze ku batulaba amannya go. Malamusizaako abampuliriza mwenna n'abandaba. Amannya gange nze Nakula Justina nga ndi mukyala w'omwami Kisembo ate nga twali bagatte bennyini. Ab'empeta? Ab'empeta. Babagattirawo? Baatugattira ewaabwe Kakumiro. Eno mwagyebuzi? Eno twagyebuzi nga tumazeeyo emyaka buli omu atutegeera. Nze okufumbira omwami wange namusanga ng'ali eno ate nze mbeera ewaffe mu Kiganda gyenzaalibwa. Wali ng'odde e Kampala mu Kasanda district? Ayo gyenzaalibwa. So ati omwami wange okubula kwe yava wano nga 9 ogwokubiri n'agenda ku ssomero. Gy'asomesa yali asomesaawo? Yali asomesa Kasambya Primary School. Kasambya Primary School? Kirumi? Kasambya Primary School teri Kirumi? Waliyo awo kitundu kiveeko kiri nti Kasambya Primary School? Kasambya. Kati omwami wange nemmanya nti ali eyo kati lubalumu awo nemba nga njagala okumubuuzaako nenda nga esimu teziriiko. Kati esimu bwe zitaabaako n'ensuubira ne ngamba omwami ono kirabika nga bwe yagamba nti tewaliyo netiwaaka bulungi kansooke mulindemu.
kati ate nga ne muganda we naye yabadde yakubye essimu ng'amwagala nga naye teziriiko kati kyava akuba ku yange wano waka nambuuza nti mwannyinaze ali awo ne mugamba nedda tannakola ki kutuuka kati nti ye bw'aba akomyewo kaloddemu omumpeeko kubanga essimu ze tezikola ki teziriiko nti ne tubeeraawo kati naddamu n'akuba ne mugamba nedda sinnaba mulaba kati nangamba oyina essimu ey'oku ssomero yonna awo muyiyo konze njirina nanga jimpe mbakubireko ndabe n'akubayo kati bw'akubayo bali ne bamugamba nti yavaayo amaze wiiki nnamba ng'avuddewa eno ku ssomero ali mu makage n'abagamba nedda mu makage takola ki taliiyo kubanga be bampadde ennamba eno ate nze nagiggyeewa kati tugenda okugira ne tubeerawo kati amangu ago bambi tebaalwawo ne bajja balabe abasomesa balamu bange ne bajja ne balabe ddala kituufu ne bagenda ku ssomero tebamusangayo kati abasomesa abaaliyo nga babagamba era omusomesa omwe yamutwala mubende mu tawuni n'amutwala mubende n'agamba mbu ye yamutute n'amuleka muki mu tawuni mubende kati mu tawuni mubende omwo ffe mwe yabulira mu tawuni mubende omwo kati nze ekyasinga okunjira neŋŋamba abantu bano nga tumaze okutuukayo ku poliisi natuuka ku poliisi y'omukyenda nentuka ne ku y'omubende nenvaayo kati ekyasinga okunjira neŋŋamba ye lwaki abantu bano tebafuddeeyo okulaga nti omuntu bamumanyi tebakuwa mbeera yonna eraga tebampa mbeera yonna eraga nti no kuba natuuka n'ewakaawo kaawo n'aŋŋamba ffe tetulina kyakukola nti omuntu bagamba tetumanyi oba yabuze oba yakibiki naye sooka olindemu ndekere ennamba yo nenvaawo neŋŋende wa RDC ntuuke wa RDC oyo omukyala yaliyo eyo yemeeri begumisa ndowooza nze simumanyi naye yaliyo yambogolera bubogolezi nanga bageneri wano olaba omusango oguleeta wano ati nze manyi genda olimira abana gwolabye ndi n'akawunga kenkuwa kale nempulira nga neŋŋamba byoyogera byaddala nemugamba nnyabo mbadde sizze kola ki era twalina omusomesa bamuyita mansita byabasiiza ye yantwalayo namugamba nedda nnyabo mukwate bulungi omukazi tazze kunona ki buyambi nti naye azze kulaba omwami we kiri kitya oba n'omusaala kiri kitya omukazi tabadde omwami yalina namubuuza namugamba gwe omuyita otyo oyo omuleese ngaani wano kyava amugamba nti baawe mukwano gwange kati gwe genda omuyambe nga bw'oli mukwano gwe genda oyambe omukazi oyo RDC navaayo mu ofiisi ye nga mpulira seetegeera kati bwe nadda nensooka mbeerawo neŋŋamba naye lwaki basirise obutafaayo ne bateekayo edmansita omulala mu nnaku 2 bateekayo ani edmansita omulala mu nnaku ezo 2 neŋŋamba lwaki kivudde kutya baawo mu kaseera awo ng'amaze okubula ne bateekerawo ddala amangu ago edmansita omulala awo neŋŋamba ye lwaki abantu bano bataddeyo edmansita mu budde buno mu nnaku 2 kweri omuntu amanyi nga talina kyamanyi akola amangu ago omusaala ne bagusiba mu nnaku 2 kuba natuukayo ogundi kaawo yaŋŋamba nti yali agufuna atya yali agufunira mu banka akawunti yo bimanyi byonna yali yabikuwa akawunti nali sibiina kubanga yali atambudde yali agenze nabyo yali agenze nabyo kati nange ekintu ekyo kyanpaliriza okulaba okugamba nti bano balina kye bamanyi ogenda okutuuka ku ky'omusaala okubuuza ku by'omusaala kati bwe nabuuza ku musaala kaawo naŋŋamba nti gavumenti egamba bwewayitawo ennaku nga 2-3 nga omuntu talabika nga bajjako ki edmansita naŋŋamba kati omanyi sokoleke genda osooka otuukeyo kaawo yennyini naŋŋamba sokoleke kaawo yakugamba mbu bwe bamala ennaku nga 3-4 ng'omuntu tali mu ofiisi tulina ofunirawo omulala balina okugjako omusaala bo gavumenti bweyogera bwegamba kaawo yabikugamba kaawo yaŋŋamba abatulaba simanyi kyayogerako kuba siri musomesa ne sisitimu y'obusomesa ndaka sigimanyi twandyeta omanyi bwe tuba bakutegeera kituufu edmansita bwabula kati singa aba afiiriddwa
n'amale ennaku 3 tegeza bafuna mulala kubanga n'oli tebalina bukakafu nti abuze oba nti tadde oba tajja kudda tetwakimanya kati bo lwaki bakyangwira nga bamanyi nti omuntu mukozi wa gavumenti mazima n'abaana bali mu kubonaabona omukozi wa gavumenti yali akoze namufumbirwa nga akola mu gavumenti emyaka gye tubadde tumaze emyaka 20 nga tuli babiri naye ng'ali muki mukozi wa gavumenti oyo gwe batategeera ye yabaatya obudde bwe yamala obwonna baali tebamumanyi bwakusindikiriza nti sooka ogende tulabe ku ky'omusaala ffe twafunye omulala kati bwamala n'aŋŋamba nti sooka ogende olabe mu banka bw'osangayo akawunti ye ng'ekyakola ojja kumanya nti alina waali ng'agujjirayo eyo kati bwe tutuuka mu banka era twagenda ne mansita by'abasiiza nti singa abadde kumpi wano yandikubuulidde bwe tutuukayo ne tulaba kutuuka yali banka ki Sentinel Equity oba Stanbic oba Post Bank Stanbic abasomesa sije bafunira erabika oba Stanbic yeye erabika Stanbic je bafunira kati ne batugamba nti agundi okukebera ddala nga bajigadde nenkomawo nga account nzigale nga nzigale nenkomawo kawo yennyini nemugamba nti omanyi nti account y'omwami wange bajigadde nti bwe kityo bwe kiri batugamba gavumenti egamba nti omuntu kastabula n'akiddamu kastabula okumala ennaku nga 2 nga talabika ku mulimu balina okugala ki account nenvaayo bwentyo nkubuuzeemu katono before nga mu bbanga lyatannabulira buli yafunanga omusaala wamanyangako nti zize nakimanyanga kuba wabangawo ebikolebwa bwe yabanga agufunye ntegeera nti afunye omusaala n'aŋŋamba nti nfunye omusaala kino nakino kikolebwe mu biseera nga tannabula osuubira yali abanjayo oba yinza oba yali azijjeeyo yali abanja yali tannakufuna musaala ogw'omwezi ogwo mwe yabulira kuba zaali ennaku z'omwezi nga 2 bateekateekayo nga 28 zaali nga 2 ogwokubiri yali tannakufuna musaala oyinza okujjukira ebiseera bye wagendera mu banka okubuuza okugamba nti bagigadde kubanga tuyinza obyogerako nga wagendayo gwakuna nga yiino incident gwe wagenda okizuula nti yabuze mugo 2 gye waloopera kuba kati omusango gwe gutulaga nti waloopanga 2 ogwokubiri nagendayo nga 2 naye ng'ogendayo ate eyo nali mmaze okutuuka ewakawona eyo process yesinga yali ewedde tugende maaso nali nkimaze okivaamu ekyo kati kwe kudda ate wa ku poliisi mu Kyenda owaggulirawo fayiro omaze ogiggulawo ne baŋŋamba bagenda kukikolako nga bwe basobola naye nakirindirira kyabula mwenga abafamile ne tuddayo abafamile mbutufu bagezaako famile yatambula netambula nefaayo nnyo okulaba nti bakola ki kubanga ekampala eyo mu makomera gonna agasinga baatuukayo kati ne babagamba nti ffe tetulina eyo tetwajjayo mubende tetwakwatayo muntu naye obudde bwone buyitawo ne bagamba gwe twakwata bamuyita Kisembo Godfrey Kaya kiwulira nga babibagambirawo eyo Kampala naye komera ndyerabidde nti gwe bakwata Godfrey Kisembo Kaya era ekifaananyi baleetako kale amawulire nga naye taliiko ye owuwo nga taliiko nga tekuli kifaananyi naye nga amawulire omulamu wange yagaleeta agalaga n'agandeetera wano n'agamba nga kuliko mbufe twakwata agamawulire gaali mu mpapula z'amawulire just babawa buwi babawa bubi ndowooza nga bw'ogamba nti babawadde amannya ge bakwata nga babagamba bakwata Kisembo Godfrey Kaya kati ne twebuuza Kaya ono ye yavaawa ate mannya gali genyini ate ne ateekako ne emyaka gigenda kuwera 2 3 kituufu giba 2 kuba bamukwata 221 ono 223 giba gigenda wera 2 mu gwokubiri nga 2 alafu kati tubale kijja wera mu next year mu January kubanga ayinza okuba ennaku ezimu tetukyazijjukira bulungi ebbanga eryo lyonna tufunyeeko kuba security
nga bajja wano babeeko byemwogera nga bona agamba nti saidi yazeeke wano nakubuuza kakati mutuuse watu tobafunyeeko gwe bw'ogendayo bakuddamu ki kati nange bwe nalaba nga abantu abo bali awo bambuzaabuza kwegamba kyalinga kubuzaabuza kubanga omuntu singa oba omanyi nti nno omuntu omumanyi tebandibadde nga bamala obudde obwo bwonna naddayo omulundi ogwokubiri ne tugenda emubende ne baŋŋamba ne batandikawo ne mangu tyatireeta ne bakuba essimu mangu ene mu kyenda leeta fayiro yo n'omukazi kati lengera fayiro ye omukazi yajjadda nendowooza bagenda kiteeka muki amaanyi naddamu nansindika ne baŋŋamba ddayo eri mu kyenda akukoleko kati bwe natuuka era naddamu kwe kunnyongera eyo nanyongera n'agamba ate kakati kati namala n'agamba nti tugenda kati kubikolako era fayiro ngitwala kati emubende ngenda gitwala ebintu byo bigende mu maaso tulabe omwami wo gyali nze ate nali mmanyi wamulaba dda nga bakugamba nduze nasaabifaako nali mmanyi wamulaba dda niŋŋamba ate namulaba dda namulabawa mwaŋŋamba mugenda kunkubira ng'ebintu bikoze ki nenindirira simu zammwe kubanga baali bansabye essimu eyange waliwo ebintu ebikwewuunyisa omuntu gw'obadde omanyidde okubeera naye nga musheyalinga ebirowoozo ebibatwala mu maaso bwe bukya ku makya nga toli naye nga ne gyali togamba nti kamukubireko mugawe wa jangu kale twogere nga kale mwafuna mwayina muyiramu obutakanyi yalinayo ko omukyalo omulala ayinza oba yazaalako ebbali omwana n'amuleeta nga bakyakola abaana boolina beebo abaana bennina beebo era gwe nasookerako ye mwana asooka nga muli mwenna talinayo mwana mukulu nti oba yakuwasa talinayo mwana mulala sibikubuuza kukazaakaza naye abantu abamu batandika obbikyusa ogenda owulira balaka yalina abakazi bangi wuyo yali kasambyaye ng'ali wala osanga omukazi naye nodduka n'osuulawo abaana kale nodduka ne famire n'ogibulako maama we ali eyo ali mukulaaja na mukazi we kweri n'atagambako maama ndi wano nti oba waka binsobedde naye ndi wano maama wange mwami we yali ali mu byabufuzi omwami wange yali tali nnyo yali yesimbyewo kubanga twandituuse okulowooza bamukwata lwa byabufuzi kati ffe atugenda okugira oluvannyuma ennyo ntuwulira naye nze nga sikimanyi era sikiyinza kukwama nti nno nti nga mpulira mbu yayuza ekifaananyi kya Museveni mu woofiisi naye ate ng'ate nawano kyaliwo kati ne neebuuza yayuza atya ekya Museveni ng'akirese mu nnyumba ye yayuza atya ekyokumulimu gwagenda okuvaako enkyave mu woofiisi eyo akiyuze ate nga wano wabwakirese ebyo wabiwulira mu basomesa oba mu mbu nakiwulira mu bantu kati bwe mbiwulira netutuukayoko mbukivudde ku ssomero kati netutuukayo bwe twatukayo nga ngenze kunona ebintu anakubuuza nembuuza neyamba kusaba kutulaga ekifaananyi ekikuwayuza kati bo ne bagamba nti ani yabagamba nti yayuza ekifaananyi mwakibaleetera direct sikwebuuzisa mpaka baatugambye yayuza ekifaananyi yakiyuzaawa nga nabo balaga beewunyiza ate mukubanga mumanyi kubanga nze bwombuuza emotoka yange ogitadde nkubuuza emotoka sikuza emotoka ani agaye nti nyina emotoka ate awo kiba kirala bangamba ani abagamba nomwatiddawa nti yayuza ekifaananyi mwalidda kukwate byava eno ate kakati ekitegeeza mwami Kisembo mu ofiisi mu yali akolera mu banne baakola nabo mulina okuba nga mulimu omuntu amanyi information kubanga tekisobola kulinkinga kuva ku ssomero omuli abasomesa abatali baana nti ekyakwatisa Kisembo nga tewali akimanyi bwe tutuuka omanyi nti biba mu mbu bagamba eriiso ly'omukulu abaddugala we walaba ate n'ekizimba we kyabikira olumu kiraga bwe kiba nti ekyakwasa mwami Kisembo kwali kuyuza kipande kya mwami Museveni mu woofiisi ye nga headmaster nga byebimu ku byamukwasa then namwe muba n'ebibuuzo bingi nti ani omutuufu yakwata mwami Kisembo
mwami Kisembo yabulirawa kubanga gwe okukubayo essimu obuuze nga wayise wiiki bonga abasitaafu nga tebamulaba nga ajja mu ofiisi nga tebaabuuza era tewali kitugamba nti bagambe nti owaayo olaba bw'abazze wano bwe yajjanga wano n'amalawo ennaku eziwera olaba bamukubira naye ate ku olwo tewali wiiki yayitawo nga tewali akuba nga tebabuuzizza gundi aliwo nti obedimasita tukole tutya bino na bino munne yamuvuga mwagezaako mubuuza nti wamuteeka yajja alina ku ssimu kizaagendako mulamu bange bwe baatuukayo ne babalaga omusomesa bamutwala ku poliisi eyo Kasambya kati mbinje n'awaayo eyamuvuga mubende saidi nange simanyi muyinza okutambula kati nwanvuze nga nvuga zize mulagirira titugenda nsenge gwe n'otamanya nti naye bwe yabadde alina essimu emukubiddwa timutwale mu kifo bwe kiti kale tetujja biremerako kubanga amateeka gasalawo nti olwedde ye yakomaawo ate bw'aba yagibwako statement tetulina ku bujulizi bumuluma poliisi yerina kati ebbanga eryo yonna lyonna ery'emyaka ebiri mwatuuka ne mugwamu amaanyi omutuuka nga musaba nti waakiri bw'aba mufu bamufuule muziiki bw'aba mufu nange nagamba naye bw'aba mufu bamuliku muziiki kubanga tewali kyakola okiriza bukiriza okirala naye nga mutuufu gavumenti eno nawulira so singa yalaba yakola kyonna kyesobola waki nandibadde nga waki n'abaana nga waki bandigimisa kakati ewaliwo omuto abeera mbuzi asina asajja muddamu ali myaka ng'emeka naye abeera mbuza baana kakatudda aliwo faananyi kyalamu agamba onaani ali luddawa teri kiruma omuntu otuuka okugamba nti waakiri bw'aba mufu bamumpe muzeeko ekyokubiri teri kiruma ensonga entono esobola okugamba omuntu nti nyabo toddamu kukola ekyo nga muntu mukulu asobola okyewala kubanga nze mba n'ekibuuzo kimu era ntera okibuuza bemba nkyazi olumu nga twogera ku bintu bye ti omuntu ayinza kukola kiki ekimutuusisa okumuwamba atuuka abuzibwewo famire munoonye nga temulaba kale batuuka ozuula nga yafa aba akoze eki kubanga n'omuntu asse omuntu etteeka teririiwo erikkiriza okutta bamukwata ne bamutwala ne bamusiba bamukwata ne bamutwala ne bamuwa ekibonerezo then omuntu oyo kuba ne bwaba yayoza kipande nga bwe bagamba so obudde buno bw'ogamba omuntu nti waakiri bw'aba mufu mu muntu obulumi buba kugamba oba otuuse ku extent ng'ogamba kati sikyalina option yonna obudde buno kambuuzeemu abaana abo bakyasoma abaana era bwebityo basoma kati abamu eno saamu nebabakuba nendireka olima emmere ogende mu kyalo onoonyerezaako akasente sabuuni munoonyereza omunyo gwe mwami gwe musajja gwe mukyala mwami buli kimu yenze kati nensobola era abamu abaana abatoto kaabo abamu tebakenera bagoba nendanga bensobodde kubanga nze musajja nze mukazi abafamire ewaabwe w'omusajja bamulamu sibamanyi ate naawe tosobola kibanenyeza bayinza okugamba nti tebankwasizzaako abansuuliridde oba nabo nga tebalina olwedde kyebandikoze kati nga nabo bennyini tebankwasizzaako olese ebiri kitegeeza nti nabo nga tonabanenya naawe embeera nga gwe eriwo mu famire osobola ogitegeera nti
poti yeeyo bagambye mu lipoota eyafulumiziddwa abantu abawambibwa nti abantu bammwe sokobolinga obudde buno gwenga gwe maama kikyoyinza okusaba nga batandise okugamba mbu abantu bwe mugamba ababuzibwawo temukolaganye na gavumenti temukolaganye na poliisi ng'otunudde mu kamera kikyoyinza okusaba gavumenti kubanga nze ndabanga ebirimu obusansi omungi omuntu abuze wiiki namba ku mulimu tanoonyezeddwako nti ali luddawo gwe omukyalo ovuddeyo kompuleyininze bakugambye nti nno naffe tetumanyi gyali otuuse ewaka bakugamba nti affe etteeka litugamba omuntu bw'ayeebuzaabuza then ani yagamba kuba kaawo yakulira abakozi ani yagamba kaawo nti ono tetumulina tukyuse tutetewo omulabe awo simanyi kubanga nange nagenda kulaba nsangayo edimansita nebuuza mwanze nati bateeseeyo batya edimansita kati era kaawe akantu ako nenkamubuuza nemugamba lwaki mwataddeyo ate edimansita nagamba nti kati bali tetuna butakola kubanga abaana babadde bagenda kola mugezo tubadde tulinateekayo ki ebu ababa bakatandika baba batandika academic mufeebu kuba ne waba yabula mu Desemba baba baatuuga bulijjo nze nno tubeereyo nga tulowooza nti yali wanuupu nti oba kale ng'ali mu bintu bya politics kyebayita active politics oyinza okubeera wano ng'olina gwewagira waliwo n'okubeera wano ng'otambula kunju banange tuwagire gundi banange gundi atukoze kino mu bakulembeze bonna abakulembera ani yali azzeeko wano era okulaba nti nafuna nagamba kankubire onalebo ndoa nemugamba ndi mulwadde alimbadde ensaba akaseera ako mazima nalindi bubi nange nali manyi kijja kutuusa ku magudu nalindi bulimba bwotoola ati nga nemugamba mbadde ensaba onalebo ndange ndebe bwenfunanga omusaala nfuna akawunga ndiisa abaana 7 wano ekiro omuntu akawunga nabo tebakola naawe kugala onalebo nsobola okuwa abaana 7 kiremuli akaunga soboka mugamba naye mbadde ensaba kubeeko bwonkolera oluusi olina bwoyinza okunyamba nga mubaka waabwe nobaako bwobagamba nenfunayo wakiri atilisiti akasa nebwegiba emitwalo nga 20 oba 30 nga buli mwezi nkola ndifuna nyambekoko nti kati njakukubira nenda nkubire nenda nga takuba nenjongera newaisewo wiiki nenyongera nemukubira omusajja nangamba nakugamba nze nja kukubira nakugamba nja kukubira nemugamba nti nkubire ntegeere kubanga nze nina embeera enyiga embeera endi bubi abaana sibasobola abaana baagala okulya abaana baagala okwambala mazima ogenda nola abaana bange bigambadde nogamba bannange negitusobera kubanga naawe tobisobola omuntu omu ng'ate kitaabwe bwe yali waali baali tebabiraba baali tebambala batonga bwe bambala okuba oguba olaba nti ofunayo akasente okatunze mu kujanjalo nate oluusi tufuna naye ofunyeyo wutukini ejamu omugulire olugoye omugulire emmere omugulire abaana balwala era ne bwotukaali musawo weni akubuulira nina ebbanja ewiwe ate ddene naye likyannemeredde olisasula olwokubanga sizikoze siziramu likyannemu so kati awo mazima gavumenti eno yandisaasidde abaana b'abantu nze nzikiriza nti omutuufu akali kekandaga okulaba nga bataddeyo edimansita basazeeko omusaala nekandaga balina kyebakoze kubula kw'omwami waabwe kubanga yalikaako kugamba nti abulaku ave waka amala obwo obudde bwonna akozeeki abuze n'atabaako na muntu ng'alina emikwano mingi omwami wange yali alina emikwano mingi
yali muntu w'abantu ne tayinza kubula bwati n'atabako gwagamba baani abaali bazeeko wano mukyala abaali bazeeko Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yajjawo kowa naye gavumenti yange tejjangako wano babaka bakaabu ne bajja ne balaba nti abaana balibadda oba abaana tubatwale abaana tubakolere abaana bali mu mbeera nga si nnungi abaana ekyokulya n'olaba kati ogenda mu lusuku temuli mato toyinawo olaba nga tolina olusuku emmere mu kyalo singa tebakola kubanga ebisinga byonna enva byonna baba nabyo ate olina okulwala olina okwambala totuusa ttooke n'oyambala kitegeeza nti omuntu ebyetaago bya sente tebyebuuzisa mmere bibeerawo ng'ebyetaago bya sente bya sente sabuuni ogenda kwetaaga okugula ebizigo okugula ddagala okugula amafuta kwegamba bingi biba byetaagisa akasente okubanga akagundi yaleka nteereddeyo onkasolo oba yeyafa oba baatulenge eyaka okula mu nzikiza n'ogula akatooki akoneka gwamu n'oddamu n'ogulayo akalala akoneka gwamu oyingirira mu nzikiza owulira otya n'okutya okuyingiramu nga mulimu ne kati gwe wanonge wako obeerawo oti tofuna mukweraliikira singa ofuna akakubye ku bbaati oba kuli omuntu nakonkona ku ssaawa nga 5 omala kagulawo sigulawo tisobola kugulawo gavumenti eno yakola ku tisobola kugulawo kintu kya security nga yali egambye kijja kuba kirungi mwebaka otuuka n'owulira n'ogamba omuntu kati nga sokoleke Bobi Wine bwe yajja wano okukyalira anti owulira nagenda kutwala nga bakugamba abantu just olwakuba nti Bobi Wine yazze wano eyatokukyaza Bobi Wine kiba kikutwaza lwaki ate nembagamba nti azze naye akwatiddwa ekisa awulidde obulumi ku bifaananyi bye yalaba ku guji ku social media najja akola ki naye oyambe ku baana bawe era wenjogerera omusomesaako ebirala bireke byakuyamba kubanga bagamba musajja mubi talina mutima mulungi bagamba oyo omwami simanyanga biki ayina ettima kati sagala nze kuyingira mu bya politics kuba saze ku lwa byavuze naye bw'aba ayina engeri gyakuyambamu kinewunyisiza nti yavuga kuva Kampala najja wano nga eriyayo mupi tajjangawo kyamani yosi 5 tajjangawo kumani mupi tajjangawo nkugambye nagamba oyo ogundi nalebo ndoli nambokolera nenkiranga kwegati yakulekerawo option yonna kati okubiraani omulala kubanga olwedde gwe wandikubidde akulaze nti yo kati tajja kusobola kuyamba ati wayitawo obudde mumunde oli nagamba oli sinamusinkana sinaba musinkana njagala okwogera naye kati nze bwe naaba musinkanye nga abatulaba omukyalo uno kyayitamu bw'oba twekyefumitirizaako tokitegeera naye bw'oba okyefumitirizaako osobola okitegeera era bw'ekiwa obudde obulumi obuwulira badde nyumya naye wano amaziga ne gaagala omuyitamu enejjusa ate ekyandeese oba kubanga mutima guŋŋambye omukazi agenda kugamba musiikuulidde ennaku gyebera naye ate nenzijukira gyasulamu gyasiibamu talina ngeri yonna gyagenda gyebalabamu kwera bwe bukya ku makyanga ekyandyetaagisiza omwami yakikola ennaku edda so nga sikirowoozaako nti oba kiri mu mbeera nzibu oba mu mbeera naye gwenga mukyala Kisembo
gwe baawamba muli olinamu essuubi nti mwami wakyali oba lyakugwamu olumuli kugwamu olumuli likugwamu olunogamayi n'abandi awo tonnaggwera mu ddala lya 100% yafa kati oyo okyalina essuubi nti naye abamuwamba naye ndowooza tugambe yabula oba bwotugamba abamuwamba bajja kutubuuza nti emmotoka eyamuwamba mwagira bwe bakita be munnange yabula kubanga bintu bizibu kubanga ku keesi kuliko appearance mu Luganda kitegeeza kikukubulawo kubanga manyi disappearance kitegeeza ti ekintu kyembadde ntaddawo kimbuzeeko ti disappeared kitegeeza bo bagamba yabula bubuzi bwati gwenga olwedde bwe mwali mugoba ku process eyo eya banka kubanga nyina kyeneewuunya bwe bawummula bawa pension bafuna gratuity kati bamutwalira mu gundi yakumuwummuza oba kwegawo tume waawe takwaga eyuyo twamuziika era nebo tubirowooza mangu lwa nsonga bajja kusaba death certificate tebazikuwa nga togirina era ebyo mu byoba okukkiriza nti kati ekyo nakyo kkiriza ngaomwami olaba omwami yakubula ku katolo sente gikkirize kubanga nagamba bwe bamala bwe yamala okuŋŋamba bwati nagamba nti bagambye nti sooka obalage omwami we anti otumanike baba bakulaze nti kati awo tolina kusente bannaffe tuli buwekula south eno mu Nsengwe kiri mu Bende district omukyala yani nakate nakubulwa mukyala Kisembo Godfrey abamu ku baabuzibwawo ababadde ku lisiti yabadde ebanjibwa abantu kuba naye abadde mu lisiti era bwe tubadde tujja wano nambe kanyumyemu n'omukyala tuwulira olutabaalo nga bwe luli n'obutakolagana na poliisi y'emputu ya nabayi alowooza ye poliisi kinkubye nekikwe nti ne poliisi keesi yaggulwawo dda si yakati era kinkubye n'ekikwe nti woofiisi zonna z'olowoozaako yazituukamu yatuuka mu yakkaawo datisi ye yali amukozesa kuba yali mukamawe yaba akulira abakozi n'agenda ewa RDC ye pulezidenti w'emubiri n'agenda ku poliisi yekwasisa amateeka towooza oba tewagenda kuwaaluweekula omwami wa Ssaabasajja Kabaka ndowooza bayinza okubanga nabo ndowooza mutima kale kye ndowooza kubanza awo mba neebuuza ogende waani natuuka nendaga sina wakugenda kubanga wonna natuuka wawaali wasaanidde niye saafu nayo kuyambibwa waakiri okugambako era nabuuza neŋŋamba nti nali mmanyi nijja kubanga waakiri mumpaayo akasente akato nga bumunoonyereza naye n'okunoonyereza kukolebeki kati sibitegeera awo wakati awo nze simanyi kino nga tumaliriza njagala owa kamera oyo akunterereze bulungi mu kamera ebigambo byo eri gavumenti yagambye nti tukolaganye na poliisi kulabika nti muzuula bbaawo n'ebigambo byoyinza okusaba bino ndowooza bisabe ne bannayuganda bayinza okuba nga baalabye munnaye ku mwami wo nga ye Kisembo Godfrey ali eyo atambula obubaka obwo bwoyinza obbaweereza tumanya tuyinza okudda olundi tuyinza okudda nga nawo tuzze na kirala kasita otutiddemu olugendo byoyitamu nebyewagezaako byonna n'obikola abagambye nti mwami wo ali omu mu bagenda okusikinga asylum oba kufuna obuwaŋŋanguzi obudde buno baweereze message eyo fe yeba etufundikiza tunadde olundi ng'omukama yasinga okwagala nze ŋŋaaza omukyala w'omwami Kisembo Godfrey abaalaba nti ddala omwami wange yagenda kukola
abatulaba obulumi busobola okukusukako notuuka okwebuuza ebibuuzo nga ansa tozirina nekkiriza ogaana omukyalo ono mukazi mugumu emyaka 2 nga tolina bbaawo oweerera abaana ekyo ng'okitadde ebbali nolaba nga abandi muyambe babalaatidde mu nsonga ye nga yakola buli kyetaagisa naffe olumu aboogera tutya naye munanga ate bwe kiba tekinatuuka kuwa famireyo tolimanya nti olifuna obuvumu obwogera bukya ku makya nga nange osanga mbuziddwawo nga mbuze kale sijaga kumbuzaawo nga mbuze naye tomanya nti onaabula paka nga nange abewaffe bategedde nti abantu babula mu nsi yaabwe naabula so omukyalo ono kyayitamu kinene ate mu bunene bwakyo bwawulira amaloboozi agalinga agalaga nti ye ng'omuntu alagajjalidde okunoonya ow'ewaka owunzika nga naawe wewulira ennaku leka tusabe osanga Katonda anaatuyamba mwami Kisembo gy'oli munnange bw'obanga gy'oli omwami munnange komaweeka bwe babanga ba buyinza nga bwe bamulina sirabawo nsonga eyinza kubanga emyaka 2 kumwagaza tekinawo kana neyata omuntu asalirwa ekibonero bwabanga ekyokuyuza ekifaananyi ogonogwo musango malicious damage nagwo musango bwe kibanga nakyo gyekiringa kya musobola omuleeta n'awoza mu kumusalira omukyala ajja munenya nti gwe waayi kyakuyuza ekifaananyi ng'okimayo lyakulembera kiki ng'ate yatuwanga akasente omwami omukyalo ono bwedda njogera naye nawe dda tuluulidde lwaki famire nga famire teyali politiko era mu mboozi yonna nze wedda njagala agambe wano bambi n'omuntu gwalowooza nti gwe yali awagira n'erinnya wuno omukyala abadde talimanyi eyamukyalira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde tamanyi linnya kati eggwanga mwe tuwangaalira bwe tusibwako okuwagale nti onaakusibako nti gwe gundi oli munywa amenga togunywa then tunaabeererawo banaatukkiririzaamu nti oyo takola kino oyo akola kino simanyi oba batulaba balowooza nze ng'omuntu ndi politiko oba bakikkiriza nti njogera kituufu ekiriwo naye nga nange omuntu disclaimer njikuba nnyo nti nze siri munnabyabufuzi naye tetusobola kwewala byabufuzi bwe bulamu mwe tutambulira be batuteeseza enguudo be batuteeseza ebyobulamu ye security kati tosobola bivaako twogere kuki tetukirina so madamu nakubulwa ogenda kukkiriza tukusiibule kubanga message gy'obadde oyina oyisaawo ekuzitooweredde nga buli omu asobola okimanya tolina ngeri gy'oyinza kakasaamu muntu bulumi bw'oyitamu amaziga gakyogera ekyatutuuziza wano si kukwenya kuyiiya busente tuli wano era lwa nsonga ya bulumi kuba nange gye nvudde okutuuka wano omukyala si yampadde ssente wadde mulowooza mbu olumu tuba tunoonya content naye weefumitirizeemu content nga saamaze kuwamba nzi gye mbuuze tunoonya content still ekyo nakyo agenda okugiraba emboozi nga tonnambuukira ku kiŋŋamba ekyo nakyo kirowoozeeko ngenda kudda mubende mu bakulembeze oŋŋambye abaakukyalira ate bwe opposition abatalina mu ntebe Robert Kyagulanyi Ssentamu si yakulembera tebamulonda tebalangirira mwami Museveni gwe balonda Sumaiya teyayitamu Joyce baagala naye yajjawo emitiyana y'omu ku baasembyeyo oboyina akataleke kanga weekali tubasiibwe kaba tekaliiwo katusabe Katonda lwennaddangude nga nkulembeddwamu waakiri ku bantu abayinza okuba nga kyebaleese kireka akamwenyumwenyu ku matama g'abaana kati gwe tokyali ku byakusanyuka
naye abaana abeetaaga okuva mu buto batuuke mu kukola. Oyinza n'okuba nga wakoma okwambala engoye ebbaawo ng'akyaliwo naye ebba abaana ne kati baagala. Kitegeeza dimandi y'omwami ekuliko n'ey'omukyala ekuliko. Kati ey'omukyala wagikweka, olina dimandi ya musajja. Abaana olina bameka? 7. Omukulu alinga myaka 2. Waliwa tambula okusoma yali yamaliriza bweba wambira omwami yali tanamaliriza. Kitegeeza wama yalinga mu 18. Mukkirize mbasibulire wano.